MDG advocates bawandikidde Mike Mukwaya aka Mick Wine nga bali instructed by Daniel Kazwe aka Ragadi nga bamulanga omusango. Eno video yo jenkoze olunaku olwaleero obanga toli muzadde nkugambye bino byo oyinza obutabitegeera. His Excellency Robert Kyagulanyi agudde mu mbi eza Mick Wine mu kooti. Uno hatuuseeyo video njikuleetedde mu maaso awo bebe cool naye kuziwena naye munyeevu mu olunaku olwaleero naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpeleka like ebirengeso tambi tukira bonna abanjagadde okumanya kwino information naddala team bebe cool ne team Firebase wasingambe team Firebase cause ebino byote bikwatagana na politics. Olunaku olwaleero nga bwe nkugambye ebbaluwa eri enkambwe muko nkugambye yamazidde okubeera nga elandinga ewa Mick Wine. Mick Wine mujjukire bulungi yaddamu oluyimba lwa Ragadi mujjukire bulungi naye ali ku saidi ya NRM. Awo nyinyi abasinga badde babuuza Mick Wine ne bagamba okimanyi bulungi bali ba NRM lwaki obuddamu oluyimba lwabwe, okimanyi bulungi be bafuga eggwanga linino ate nkugambye basobola okubeera nga abakuteekayo mukomera otasasula miliyoni ezo 3. Obviously Bobi Wine ojja kubanga omutadde mu loosi etagambikwa kubanga miliyoni 3 saawa zino sente nyingi naddala mu kaseera kano nga tugenda mu election. Awo nyinyi njagala kumanya mu comment section olowooza Mick Wine move gye yakola yali nungi oba yali siri? Awo mu comment section sokolirize Selector William ayina byayisawo tumale tweyoga. MDG advocates bawandikidde Mike Mukwaya aka Mick Wine nga bali instructed by Daniel Kazwe aka Ragadi nga bamulanga omusango ogw'okukwata oluyimba lwa client waabwe nkuguddemu oyagala cash ye n'agatta mu bugasi kigambo Zuwena n'alufulumya era lutrendingako social media platforms ez'enjawulo naddala TikTok. MDG advocates bagambye Mick Wine nti teyafunye lukusa okuva ewa Ragadi okuddamu oluyimba lwafulumizibwa mu 2024 era nga client waabwe Ragadi aluperformingidde emyaka 2 mugumu. Mu luyimba luno teyafunye lukusa lutrendinga lyrics zonna yazikozesezza nga bwe zaali okuggyako okugattamu ekigambo Zuwena ne bamuwa ennaku 7 zokka asasule miliyoni 3 olw'okuba nti yazanyidde ku kiyiiye kya client waabwe kuba bagenda mutwala mu mbuga z'amateeka. Bwe nalabye oluyimba luno nze nabadde mmanyi Mick Wine baategeeraganye ne Ragadi era kyendowooza nti buli artist yenna ali eyo nga tukyalwanirira tufune copyright ebiyiiye byaffe tubifunemu. Ekisookera ddala ye mutual respect, ye respect for art, respect for creations, respect for creators. Kibi ku mulembe guno mu 2025 kyewuunyisa kyennyamiza kyesisiwaza okuba nti artist yasasobola okukwata oluyimba lwa munne ekiyiiye kya munne n'akikola byonna by'ayagala. Kyandibadde kirungi nnyo Mick Wine n'atuukirira oba however n'atuukirira nannyini luyimba n'omusaba reproduction rights n'akuwa okusinga mu 2025 nga tunoonya copyright nga buli artist kyagamba copyright yazizza music wa Uganda emabega ate nojja no violating rights z'omuntu, patent and intellectual rights. Nze nsabira ddala Mick Wine kuba kati puzzle yeeyongedde miliyoni 3 amazima gali nti Mick Wine asobola raising in 7 days era banaagenda mu kooti ekigenda okuddamu bino byetera okwogera kale munne naddamu buzzi luyimba nti ye copyright gye twagala. But like I've said, it is unfortunate that in 2025 an artist will grab a fellow artist's creation, play around with it. Some artists end up murdering creations, people's repertoire, with impunity of the highest order, and tomorrow claim when they are hosted on TV stations advocating for copyright. Bannange, we need the copyright. Mu 2025 okyasobola okukwata ekiyiiye kya muno omanyi kye bayita oyagala cash peace
ku katalogo ya Dan Ragadi. Ugambye bebe ko shatekola album emwegezaamu ante olunaku olw'ejjo yabadde wali ko radio ayina byayisizaawo era njagira tubiri ba very keen osooka omuwulirize ongambe bebe ko olunaku zinene amagezi yaddala kirabika ayina mu PCB wa PCM gye yakola mu A-level ntandise okubeera nga ndaba ebyaddala kana akasajja kayinza kubeera nga kasoma sooka owulirize bye yayogedde mali nguleetere n'ebirala sooka owulirize tumaye tugende maaso. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Ekyuma ne babugamba bakitwala entunga. Ffe twali tusuubira nti bagenda teekayo kyamata. Njakubuuza entungamo teri bantu teri bannayuganda gye bali bosi bannayuganda bannayuganda abatuufu entungamo teri bannayuganda bali mamwanyi batono gwani agambye nti batono entungamo kale operation yayo regioni eyo tugimanyidde mu kulunda obayi wano buli omu ayina sayidi kyagwa nti bwe tuba twagala omuceere tugende soko sirike sagala ogendere mu nsobi kubanga ate budde tulina butono kati natandise nga nkugamba nti emmwanyi ennungi ekulira ku altitude eya waggulu entunga mumanyiyo watuukayo si ewajjudde obusozisozi obulungi ne kampuni yennyini eri ku nsozi ne faamu zonna ezo ezeetoolodde zonna ziri ku nsozi altitude lwa nsonga nti emmwanyi esinga okutunda mu nsi ekulidde ku altitude eza waggulu. Kaakati ebyo ebintu tebibeera by mistake biba ku pulaani lwa nsonga anti Museveni ayoganya ekigambo vision kitegeeza amaaso we gakoma obwongo we butandikira okulaba kubanga abantu balowooza obwongo tebukola ki tebulaba naye amaaso ge galaba naye we gakoma obwongo we bulina okutandikira okukola ki okulaba. Mmaze okugamba nti emmwanyi ennungi ennyo ekulira ku nsozisozi waggulu. Buganda ensozi zaffe ziri a bit lower than eri okay so nyinza okugamba nti entungamo balima arabika balima emmwanyi type zonna ate wana Uganda jukira nti Brazil yerima arabika okay mwe mulima bagitaji robusta si kyekyo naye nga ate emmwanyi esinga okutunda mu nsi yonna Arabica si kyekyo bwemba sibyogedde the other way round kaakati ate Arabica ekulira ku attitude ezo kwegamba bino ebintu